tuliwa tuli Uganda temogera kintu kyonna kyonna nga muzala wa Uganda tuli Uganda kale weewaawo tukimanye ensi yaffe yagwa naye akatono ke tulina tukasigaze tukakuume tukasigaze tukimanyi kale buli kimu kyagwa tukimanyi omuyimbi bw'alinnya ku stage akacupa kamukubwa tukimanyi omuyimbi bamubuuza n'akapya bye mutambuuza kwendi kwatira mu comment section nze natandika omulimu gwange guno gwenkola steri yantuma sakera ku machanze topic nave waffe ntolo mwe Butambala sina we nawandika mbu ngenda kuyimba nenkola akayimba kange akasokanga kange akokubiyisebo ne bangamba mbutongera akalala nakadako kamwe nze mbasaba ekintu kimu tuli mu Uganda ke tulina wakatono tukakume beba high people kekana ke tulinawo tukalere tukasusute bwe kaba tekalina bubina akana ako tukayoyote tukatwale mu fako tukagulira akantu kabigule by the way the award is to Charlie. I've come here for the last 10 years musonyiwe to branch in this English not to confuse you na to show that I can naye abantu kino kanti mubuli mazima tebategedde kayimba bayaye bazibu nange amanye ekitufula abakabi sikwambala bino bijjabuzi ekitufula akabi ebigambo bye tuyimba naye abayaye tebategedde singa haddemu kayimba naye nakugambye ne wali rating zaako zalaze nga abantu bamunominate nze nabo bali mohaya ate yenga numbers ziri wansi so like abantu si butakitegera butegezi but it is the reality I think yes bizanya abantu music tafa mwe nini mwagamba all this gold mutu wa namba buzibu ngamba epaso ya ngamba ajja kubbe namba epasi benamba kwato simu ya muntu jaji epasa ate cyane munyamba ko yayiga chi hacking haka epass hacking simu tube namba za simanya BET tutuve kwa people tude ku BET tusibire wali kuba bya namba Ground TV 100% entertainment. Bagamba call me artist of the year, best artist, call me another problem. Gwe baba kuita another problem obera ki? Obera susene kwa award. Nziza wanokola ebintu byonna ebikolebwa omuntu nga ze kwa award. Omuntu azze okuwangula award. Nze ntwala buli award. Kati nze nokuba nange simanyi kyennonye. Ngenda yimba nenyinza okuba nnonye artist of the year, nyinza okuba nnonye best artist, nyinza okuba nnonye nawe gy'oyagala. Zonna zino netaliisi nakamuwa 3 mutabani wange Rising Star tuli Uganda temogera kintu kyonna kyonna nga muzala wa Uganda tuli Uganda kale weewaawo tukimanye ensi yaffe yagwa naye akatono ke tulina tukasigaze tukakuume tukasigaze tukimanyi kale buli kimu kyagwa tukimanyi omuyimbi bw'alinnya ku stage akacupa kamukubwa tukimanyi omuyimbi bamubuuza n'akapya bye mutambuuza kwendi kwatira mu comment section nze natandika omulimu gwange guno gwenkola steri yantuma sakera ku machanze topic nave waffe ntolo mwe Butambala sina we nawandika mbu ngenda kuyimba nenkola akayimba kange akasokanga kange akokubiyisebo ne bangamba mbutongera akalala nakadako kamwe nze mbasaba ekintu kimu tuli mu Uganda ke tulina wakatono tukakume beba high people kekana ke tulinawo tukalere tukasusute bwe kaba tekalina bubina akana ako tukayoyote tukatwale mu fako tukagulira akantu kabigule by the way the award is to Charlie. I've come here for the last 10 years musonyiwe to branch in this English not to confuse you na to show that I can. Omanyi why? I've been on this stage for 10 years on high people. So it's a high level and I think high people are making it. Sebo zenalione kumulembe gwa Pam Award. Era benali nabone mbasira laba era nawo tyamuko nange era nange tyamuko mbasira nalene ngate kumulembe guno kwendiera. Obodo yogera ku music wa Uganda awo nyini omukuru Eddie Kenzo bamunominating ze mu Grammy Awards ngate muteekayo post. Nabingambye byonna namuterayo buli kimu nako wabukoyi. Nabivaako buvinga bono gamba tubite ebyo tubireke Gwengambe wali abantu ba ekibasobedde era kino kanki bagambe oyo musiramu munnange
weewaawo ebimu tetukwatagana naye waliwo ensonga etukwataganya twatandika wamu ne tukagobako. I think I'm happy for Kenzo ate naye ali happy olwanze naye nze yasookako n'omuwanika mbu alidde BET. Omanyi bw'obeereyo mu BET munda nga onoobeera mu Serena toba na data wakiŋŋamba n'ekituufu blood bampita Sennabulya Yusuf genda ku Facebook yange nze yawanika Eddie Kenzo ng'alidde BET abantu ne banvuma mbu tagiridde naye wulira musaawe emu baafuna data ne bakitegeera alidde meaning that ffe abamu kwaffe tuli happy naye abantu kino kanti mubuli amazima tebategedde kayimba bayaye bazibu nange amanye ekitufuula abakabi si kwambala bino bijja buzzi ekitufuula akabi ebigambo bye tuyimba naye abayaye tebategedde singa yaddemu kayimba naye nakugambye ne wali nti rating zaako zalaze nga abantu bamunominatinze nabo bali mohaya ate yenga namba ziri wansi so like abantu si butakitegeera butegeezi but it is the reality I think yes bizanya abantu music tafa mwe mwenyewe mwagamba all is gold atekayo Castellanos all is gold kayita owaye wogamba nti akayimba tewakategedde ke banominatinze oba tomuzalawa tomunafuya sidalawa golo bwenyo bwetagwa mu katimba okolotya yugira amazima tukuteba mupiira gunywe era mukube enduulu mutera mwennyini okweyogeza ne mugamba yakubye hiti ntema salansingo lwaki mugisala muba muyidde owaye kabako wadde ziri international gura kito zibeera kwata kabaka wennyini awali gulamme teekawo kabakolayo mulonda mwe mwafiirwa dda bintu byabasobako kyemuva mulaba mugamba mbu ensi yagwa temuteekayo bantu ate temugaba namba buzibu butagaba namba birimu enamba gwe kwata enamba jimpe nze nange nkwata akayimba kange nkaweeweete gwe konna oba gwe wabisuubira mboliba olindabako wewe nteeka yako kiba kibisikateekangayo wenteka nafuka temukalinyamu mutuwe namba buzibu yaŋŋamba epaasi oyo yaŋŋamba ajja kubba enamba epasi benamba kwata simu ya muntu jaji epasi ate cyane munyambako yayiga ki hacking haka epasi hacking simu tubbe namba za simanya BET tuve kwa people tudde ku BET tusibire wali kuba bya namba bali balina baluganda balina kubanga beekyawa beeyagala olaba nnono gwe nakyayani gwe wandabeko nga neetondera dumuna gwe buli omu gwokyawa gwoyagala gwokyawa gwota kwata ate ekirala wano wetulaga munyweze mikwano gyammwe buli omu akume mukwano gwe teweesiba ku mukwano gwa muntu gwe beera ne mukwano gwe buli omu abeera ne mukwano gwe ate manya mukwano gwo kya bbeeyi ojja kuddawo otambule nga tolina mukwano gwo era lwaki fiiki mukwano gwange agenda tunoonya kale jjukira simu kali twafuna 17 we baliviire koboko akasembo yakange obagamba yebbaawe yetata w'omwana mpakuka n'ebigambo twabibagamba ddi nabagamba nze sogera ku mukwano gwange gwe nali njogedde ku mukwano gwo gwe wali oyogedde ku mukwano gwo ŋŋamba gwe manyi mukwano gwo simumanyi nze mukwano gwange yeshiba simwogerako ebyo byonna bye mwalabye oyo yeshiba tugambe gwe yayimba naye akayimba oyo tata w'omwana oyo yeshiba yakuta omwana oyo yeshiba kalungi yayimba ki sambode wa sambade omanyi mupaala owaye omukolo wagugendako gwange mupakuka n'ebigambo ibula wapaala waliko ku mukolo gwange nonkwata ogwasiba waguliko kati bannange mweyise bulungi era temugeza kutunda nsi yaffe mulinde emikolo tubalaalike tubabuulire tubagambe ye mupakupaki ani aba neetaaga tikiti Don't anyone pass that. When you don't pass that, him no flip pass that.